tuliza video yange etuka ku buli muna Uganda yenna esaazi zino president kino kiwandiiko kyafulumiza obubaka bwe bamuwadde nga ayinza okuwambibwa nga n'akalulu tekannatuuka gwe muna Uganda kino ekiwandiiko kikulaga ki ono Museveni tayagala kutuuka mu kalulu ono Museveni amanyi ekitegeeza nga Bannayuganda basazeewo essaawa zino anoonya atya Abannayuganda watabatwala mu kalulu president yabagamba akalu kayinza okutuuka olumala okulonda ye n'awambibwa ne bamwa house arrest oba okubulirawo negwa muna Uganda kino kikulaga ki twabagamba tugoberera ideology ono omusajja tumuvuga tumuzza mu kalulu kasinga okutya president yabagambye nti bagenda kututeekamu abantu b'effujjo ekyo tuzenga tubagamba fete tuli bakozi ba ffujjo tuzenga tubagamba nti fete tuli bakozi ba ffujjo bano abasajja kyebagala okusiga mu Bannayuganda kyebagala okulaga abantu okubalaga nti ffe tuli bakozi ba ffujjo buli Munnayuganda yenna ali eyo njagala mukimanye tugenda mu kalulu kano nga tutambulira ku mateeka tukwata bendera y'eggwanga nga tutambulira ku mateeka buli Munnayuganda njagala mukimanye luno olutalo lwatandise nga kasajja kano kanoonya katulimbudde batya Bannayuganda kanoonya kakeewaze katya obutagenda mu kalulu ekyo mubamanyi kagenda kukola buli kisoboka naddala okuteekamu Abannayuganda akatengo naddala okuteekamu Abannayuganda okutya baleme okukuŋŋaana baleme okusembera baleme okukwata bendera y'eggwanga baleme okulonda Kyagulanyi Robert Ssentamu eno video munagaana okugitambuza nja kuddamu ngikole kana kasajja kanoonya bwekeewambira ate nga tetugenda kawa faazi tukawalawala tukatwala mu kalulu keketeekerawo nga tutambulira mu mateeka buli Munnayuganda yonna gy'oli Kyagulanyi oba bamukutte oba kyaliwo tusonga mbere tugenda mu kalulu ate nga tunda Robert Kyagulanyi Ssentamu kekakabiriti ketusigazza comrades kwe muli eno security gye ngenda okusoma ngenda gisoma kubanga ngifunye okuva mu drone zange ngeri under draft ngemaze okudraftingibwa ngenda gisoma either bagirekewo oba okugireka kitutu abort okwabotinga mission oba bagala kikola nga bulijjo mbagamba wuliriza bulungi nnyo kasweti Mr. President kwali kino kiba planning okukola kiri already drafted kiwandiikiddwa era kigenda sanctioningibwa okusindikibwa mu unity zonna muwulirize bulungi Mr. President nkusaba wulirize information eno bulungi ngenda gisoma mu luzungu ensi yonna emanye esoma bwet approved the plan by SFC, DS, CMY, ISO, ESO to arrest Bobby Wine on Friday 9th January 2026 after switching off internet in Uganda on Thursday 8th of January 2026 and Bobby Wine B arraigned before court on Monday 12th of January 2026 late evening to answer 62 electoral cases by Byabakama and police. There are also 6 more charges, security-related cases that Bobby Wine appear and be charged in the Military General Court Martial in Machindi, Kampala, on the televised on the eve of the elections, Wednesday 14th January 2026. Security cases including katusoke tukomakaawo nkadde eri mu Luganda bakugambye nti bino byonna ebiwandiikiddwa bikkiriziganyiziddwako nga byakyama ebitongole omuli ekya SFC, DS yayitibwanga CIM omuli ISO, ESO nga bagenda kukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'olubereberye 2026 oluvannyuma bajjeko amayengo g'omutimbagano mu Uganda olwokuna lujja kubanga 8 omwezi ogw'olubereberye 2026 omukulembeze gw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kuba bamutwala mu kooti ku Monday ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'olubereberye 2026 akawungeezi ajja kuba avunaana emisango 62 Byabakama gye yamuteekako ate oluvannyuma ajja kuteekebwa emisango 6 egyefaananyiza ku misango egy'ebyokwerinda egyo egijjo muletera ate okukyajingibwa mu kooti y'amagye e Makindye
mu Kampala era ku lunaku lwe lumu ng'enkeera lwakusatu nga 14 ogw'olubereberye 2026 bajja mongerako emisango emirala egyekuusa ku gy'ebyokwerinda. Kati emisango gye ngendo basomera gye gino wano wammanga. Bagambye bati 1 baagala omukyajinga emisango gya treason. Bagambye omusango gusooka treason, that Bobi Wine plotted to overthrow a legitimate government of President Joseph Tibahura Museveni Kaguta. Bwe musango okusooka nti omusango okulya mu nsi ye olukwe nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yeetaba oba yagezaako okwagala okujja gavumenti ennonde eya Nnyandi Yoseferi Tibahabulwa mu buyinza bw'omusango gusooka. Omusango gwokubiri gwe bagezaako bino biwandiike buwandiisi ne mujja birabako oba babisuule wansi. Kuliko terrorism, that Bobi Wine, others in prison and others still at large, engaged in acts of terrorism. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nti ye ne banna bali mu kkobera saako n'abalala abakyagumiza omusu beenyigira mu bitukolwa eby'obutujju. Tugenze ku gwokusatu. Espionage, that Bobi Wine has been stealing security information of the defense forces and sharing it with European countries without permission from the CDF or CIC, the president. Ebagamba nti omusango okwenyigira mu kusomola ebyama Robert Kyagulanyi Ssentamu yenyigira mu kusomola ebyama by'amagye saako n'ebyekitongo ky'okwerinda n'abigabanya n'amawanga g'olulyo oluli mu European bonna amawanga gegatiramu mu kyondo ky'abazungu ekya European Union nga tafunye lukusa okuva ewa CDF oba ewa CIC ng'ono ye president ndowooza oba commander in chief Nnyandi Yoseferi. Tugenze ku gwokuna. Manipulation of the prison ogwakuna, that Bobi Wine knew of the plot of overthrowing the government of Yoweri Museveni and failed to inform the government about it, to report to the ministry or police. Nti President Kyagulanyi Ssentamu yamanyaako olukwe olw'okusula gavumenti ya Nnyandi Yoseferi era n'atasobola kutegeeza bekikwatako bonna. Kati gino emisango egimu bw'ogisoma gyakyewusira nga bwe bakola. Kuliko ogwokutaano baguyita murder, that Bobi Wine has personally participated in the killings of the people that have died or have been killed at his campaign rallies across the country since the campaign began on 29th of September 2025. Nti omusango bamuvuna emisango gy'obutemu bagamba nti yenga omuntu Robert Kyagulanyi Ssentamu yeetaba mu kutta abantu abattibwa nga bali ku campaign trails okuva campaign zatandika nakuzo mwezi 29 mwezi ogw'omwenda 2025. Omusango omukaaga, disclosing voters register to cause insecurity, that Bobi Wine and others still at large unlawful obtain and disclose the national voters information controlled and or possessed by the Electoral Commission to cause insecurity in the country. Nti emisango ebirala gya kufulumya information ekwatagana ku nkala z'abalonzi n'abalala abakyalira ku nsiko nti information eno n'agifulumya nga tamaze kufuna lukusa lufulumya information eno. Wano message weesemberayo. Bobi Wine will be remanded to Toro UPDF barracks and according to the CDF General Muhoozi Kainerugaba and Chief of Command General Nyando Yoseferi Tibahabulwa and General Salim Saleh etc. The intern will be off for 3 weeks in Uganda and the UPDF will use internet blackout to assassinate opposition political leaders and crush all Bobi Wine's supporters. Mr. President, message ojulide bulungi njize mu Luganda njize mu Luzungu. Kati ebintu bino nga mbisomedde president n'abiwulira n'abalala mbiwulidde bulungi nnyo. Ekirungi mubadde ku social media nga mula police engeri gye badde conductingamu embeera zaayo, amagye engeri gye gadde gakolamu na buli kimu kibadde kigenda mu maaso. So temubeera surprised okuba nti ebintu babiwandiise, naye ffe tulina ekizibu kimu Uganda. Tukulembera abantu abataasoma
abali mu office ezo ekyokubiri tukulembera abantu abali mu kutya tukulembera abantu abagwira video nyina simba yokola ku lunaku lwa kumeka lwakusatu nti lwakusatu if I'm not mistaken doza lwakusatu nabagamba nti ku mateeka ga Geneva Convention agasawo UN tegakkiriza musajja yenna oba mukazi yenna eyajja nga munonyi wa budamu ggwanga eryo okufuuka omukulembeze w'eggwanga eryo kiba kitegeeza nti bano abantu abatufuga bajja kuwamba nsi nga ba refugee so Museveni ne banno mwenna ne bo bazaala omwana mu Uganda si munna Uganda family ya Museveni mikwano gye gyonna bonna ba refugee tebakkirizibwa kufuga ggwanga era ekyo bakimanyi so kati ekyo mukitegedde bulungi security alert mazojo ya president King News buno bubaka tebulinda nkusaba tambuza video etoke ku buli muna Uganda enensonga nina baganda baffe baze bajogerako ebbanga awo emabega awo waliwo abaze bajogerako n'omukulembeze waffe avuddeyo n'ajogerako tambuza video gavumenti ya Museveni eyina olukwe olw'okumukwata nga twakamala okuba akalulu bwe bati nga bwe kyaliwo mu 2020 lwe bamukwatira eruuka gavumenti ya Museveni nekuba abantu amasasi mu kijjukira bulungi era omukulembeze afunyeeko mbu bateekateeka okwagala okukiddamu olw'okuba bali mu fear bateekateeka okwagala okukiddamu bakwatireko abannayuganda bawambireko abannayuganda bakubireko abannayuganda nga baagala Kyagulanyi bamukwata nga tetunatuuka mu kalulu oba nga tumaze okukatuukamu abannayuganda ebayimuka okwekalakaasa gavumenti ya Museveni ebeeko kyebakola eyo information omukulembeze agifunyeeko era mujjukira twamala okuba akalulu nti bamwarestinga ne bamuteeka mu maka ge kyekintu kyekimu gavumenti ya Museveni kyeteekateeka okwagala okukola kubanga bakimanyi bali mu fiya tesenga akasajja bakaleka baba bamaze okuvaako nekyanjawulo nti omukulembeze akimanyi kye bamukola mu 2021 obudde buno akimanyi bulungi nti tayinza kuzanya muzannyo gwe gumu gwe yazanya oba gwe bamuzanya mu kalulu ka 2021 katusaba omukulembeze waffe nga bw'okitegedde tuzanye mu nkola eya Robert Bomb style mu nkola eyo tugizanyemuuko kuba era kanyongerezeeko mulaba baganda baffe bano kye babadde bakola kwe bayita okwekalakaasa mu mirembe baganda baffe abo b'embaale kye bayita okwekalakaasa mu mirembe tebamenye mateeka bakutte fulaga yaabwe bawanisa ensi yaabwe batambula ekyo kye bayita okwekalakaasa mu mirembe ye example naye nga omukulembeze avudde n'akikola mu stamp n'agamba gavumenti ya Museveni eteekateeka okwagala okumuwambira mu maka ge eteekateeka okwagala okumukolako ebintu ebyambyone n'ekyokubiri okusindika abagunzi abatufaanana nga bambadde nga ffe batandika okukola ebikolobero bagambe nti Kyagulanyi ne n'abantu be bakola ebikolobero okwagala okumuwamba oba oli awo n'okumusiba so tambuza video sharinga video